Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Again, amaaso n'okubeera ng'otulaba n'otugoberera ku mukutu ogwa Beyond the Newsroom yenze deni akutuusaako ensonga olunaku olwaleero Katikiro Peter Mayiga akyaziddwa kusanyuka ne makona wabula ebigambo bibadde bingi byaweereza Robert Kyagulanyi Sentamu His Excellency Bobi Wine era ono interview yonna egenza okuggwako nga oba oliawo agimalidde ku Bobi Wine. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ku Bobi Wine njagala tugende maaso n'okubeera nga tutunuulira ate oba oliawo tugikubemuko amaaso kijja kubeera gy'oli okugikreditinga oba oliawo ogikubamu ebituli engeri gye kiri nti munaye bannamawulire b'e Uganda ennaku zino ebibuuzo babyebuuliza in their favor, not in favor of the people whom they are serving. Nze deni abatuusaako ensonga n'obwombeefu bw'ekika ekya waggulu nkusaba video sooka ogimpere like bwekiwa like ojjaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era naawe agenda maaso n'okuba nga otulaba nga gwe mulundi gwo ogusoose nkusaba ekintu kimu kyokka sooka osubscribinge ku mukutu guno tusobole okubeera nga ate ensonga tuzitambuza maliraadi sana. Katikiro ayogedde lwaki Bobi Wine takyazibwa ku CBS radio n'ebirala bingi wabula nsaba tutandikire wano eno owulirize ebigambo bino. Aloko yavaayo publicly n'agamba nti noba n'abanja kabaka lwe yali omukosefu. Nze nange namwewuunya essimu yange agirina lwaki tamukubira n'ambuuza kabaka gyali ekyo kimu nkubuulidde nti essimu yange abadde naye okuva mu mirembe egy'edda nakati agirina lwaki teyambuuza nti owaye kabaka aliwa muko bwe tusisinkanira tweyita muko buli lwe tusinkana lwaki teyambuuza nti kabaka aliwa ekyo kimu. Ekyokubiri nali njogedde si gumu si ebiri si esatu nti kabaka tali mu ggwanga jjanjabwa kati ate yali ayagala tumumubuulire mu ngeri kindoza kyamuwuba. Omanyi kabaka bwa yali tali mu ggwanga abantu bayogera bingi abamu ne batuuka n'okujjamu obwesigwe nga be bannonda. Omanyi abantu bano abakulu ebiseera ebimu boogera ne bakudaala ne balaga nti oba oliawo tolina kyoli kituufu. Abantu babanja Ssaabasajja era Robert Kyagulanyi Sentamu navena bagamba muli entitled kituufu ng'Omuganda ali entitled okumanya embeera Ssaabasajja gy'alimu. Lwaki yali tabanja Ssaabasajja Kabaka kubanga tabuuza kumanya mbeera gy'alimu ng'already abataka abali bagenze Namibia bakwatibwa ne balemesezebwa ogenda maaso n'okubeera nga batuuka ku Ssaabasajja. Bwe tuba tujjukira Katikiro former Katikiro Mulwanyamuli Ssemwogerere bwe yali ku mazaalibwa ge n'okubeera nga ku mukolo ogwo ogw'okwebaza emirimu gye yali atuuseeko yatubuulira obuvunaanyizibwa bwa Katikiro n'atulaga n'obukulu bw'abataka kubanga abataka abo bankizo nnyo nnyini ddala n'okusinga Katikiro mu hierarchy. Nenga ekibuuzo kyali nti lwaki balemesebwa okubeera nga balaba Katikiro kabaka. Ekitegeeza nti munda eyo wateekwa okuba nga waliyo conflicts ffe abali eno wabweru ze tutamanyi. Kati ne Bobi Wine si muntu ali ebweru ennyo ng'olaba nti ali ku lusegere nnyo lw'oweekitiibwa Mulwanyamuli Ssemwogerere. Ekitegeeza babirina information eyaabwe eri crucial gye bamanyi egenda mu maaso n'okubeera ng'etambula munda. Kyova olaba avaayo n'akola statement emu ebanga ebaguliza ku bannansi oba n'abaganda n'eri Obuganda. Newankubadde ng'abakulembeze balina okulaga obwa Sseruganda n'enkolagana mu masekkati gaabwe obutateekawo injawukana mu bantu
Kyovola bosanga ng'emisinde gya Kabaka bwe gituuka beewayo ng'ekibiina ne bagamba katuteeke eno ensigo mu Bwakabaka gino emirimu gigende mu maaso n'okuba nga gitambula. Lwaki? Waliwo kye twagala okugatta awamu enkolagana eyo n'okujjukiza abantu nti tuli muntu omu. Newankubadde nga obutakkaanya bubeera nga weebuli. Tweyongereyo. Musajja mukulu Katikiro Peter Mayiga agenda maaso n'okunnyonnyola lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu takyazibwa ku CBS. Era still nga twogera ku nkolagana yo ne Bobi Wine Robert Kyagulanyi bingi ebibuuzibwamu ebibuuzo. One, lwaki Robert Kyagulanyi takyazibwa ku pulatifomu za Uganda okuli CBS, BBS. Zombi yazichaddeko naye tuyinza kubanga tumukyaza buli buzi. Kasookedde BBS n'etandika yakajjayo mulundi gumu oba myezi ebiri. Nyinza nange okubuuza gy'abayi BBS lwaki tebakyaza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eyemu Capital FM yasooka CBS okujja ku mpewo. CBS yagenda okujja ku mpewo mu 96. Sanyu FM yali ebaddeyo mu 1992 oba 93 negobererwa Capital loza mu 94 bwemba seerabidde. CBS nejja mu 96 nasinamuulira ku Capital eyasooka CBS babeerayo Capital ganga bonga tebamukyaza eyo sire byetebulirwa bantu. Lwaki abantu batusibako olukongolo? Yali akyaddeko wano n'abantu be olunaku lwajjo Honorable Muwanga Kivumbi yabadde ku BBS. Emabegakawo naye yajja ku BBS naye tekijja kuba kyabunaku. Naye kyeŋŋamba nti yeebuuza ku CBS azingiremu NBS azingiremu Capital azingiremu Sanyu azingiremu Muganda wa Crystal Band akola ku radio ki akola ku NRG nga tagenda ku NRG abafuuka bajagala nga tagenda ngayo Galaxy yali agenze eyono Dr. Gundi Dr. Innocent nga simulabangayo. Kati lwaki batusibako olukongolo olw'okuba Muganda oba kye bagamba Kalisa muki Kalisa si Muganda bano ab'enkole musajja Muganda lwaki yetamukyazaako yamukyaziza naffe tujja kwongera okumukyaza naye bwe bityo bwe biba. Ate abantu bebo bakyala era sirowooza nti ekizibu kya Honorable Kyagulanyi nti bantu kumanya birowoozo bye. Ebirowoozo bye bitambula nnyo naye ku mitimbagano gyaffe tibivaako. Amawulire bw'agakola eyo yonna gy'agakola tugateekako. Namulaba nga agenze Butambala n'Honorable Muwanga Kivumbi. Olukuŋŋaana lwali lw'amaanyi ku mitimbagano gya CBS namulaba. Kati okumukyaza wano mu studio kye kireetawo enjawulo. Abo boogera bigambo byabwe. Omanyi waliwo bye bayita bawakasanke. Bawakasanke obamanyi? Bakola batya? Kazi gwobuuza ebibuuzo nze nziramu bidde. Ndabo yagala kutwala mulimu gwange. Wakasanke kaba kanyonyi katini. Katini bwe kati. Bwe kalaba ebinyonyi bibiri nga birwana. Kajja ne kapapala nga kaagala byongera okulwana. Kubanga ko ebyoyo ebiva ku biri ebinyonyi ebinene mwe kakole ekisu kyako. Omuganda kyava agamba nti Wakasanke afuuyirira ziru. Ebigambo bino kansubire mu biwuliriza bulungi. Amanyi bangi kuffe abakola emirimu guno gwe gumu ne gwenkola akwaka kilipu katini bwe katika seconds ana seconds 2:10 n'atajjayo kintu naye nsubira okuba nga nkuwa ekintu mu bulambulukufu bwakyo okiwuliriza ova wekitandikidde ne wekikomye then owulirize submission yange olyoka obeere ng'ojjamu oba oliawo omulamwa. Owekitiibwa Katikiro Peter Mayiga agamba nti Capital FM, NRG Radio, Sanyu, Galaxy ne radios endala ezitakyazanga ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Zo lwaki tezimukyaza era ababuuza lwaki takyazibwa ku CBS, lwaki tebabuuza n'ekibuuzo nti lwaki takyazibwawa n'eri ku ziri radios endala. Ekituufu kiri nti tetusangangako muntu avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali ku Capital Radio.
wabula ne mu bukubagano obadde wakati wa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu CBS ebadde mundu mmenyi nnyo ng'ekozesebwa akabinja ka Mathias Mpuuga Nsamba ne Joyce Baagala nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bakuba ekibiina kya NUP okubula okukisaanyaawo. Era ne ku program fenna by the way nga tetunnatuuka eyo tujjukire bulungi musajja mukulu Muhammad Medi Nsereko bwe yagenda n'asisinkana His Excellence Bobi Wine e Bungereza. Abaana baamugamba nga bane muleke mbuuze ku president nga abaana bamugamba gwe nga temumukyaza ku CBS we yava n'agamba banange sinze Mayiga mubuuze Mayiga. Ye statement Medi Nsereko gye yakozesa nga kyategeeza there is a hidden order from above eyabagamba temuddamu kukyaza Bobi Wine ku radio kuno oba ku telefayina. Era okuva Bobi Wine yakoma okubeera awo nga bakyali bonna ne Mathias Mpuuga oluvannyuma lwa Mpuuga okugenda tetulaba nga Bobi Wine ku CBS. Gye tusuubira nti Omuganda n'Abaganda bandibadde bakwatira awamu newankubadde ng'Obwakabaka bugatta abantu bonna ab'ebibiina byonna. Lwaki leero bw'okyaza Mpuuga n'akuba n'agamba kino ne kino ne kino enkya toleeta Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Joel Ssennyonyi? Wabula ogamba neddala bye ne Muwanga Kivumbi ng'ali okwo kali akali ka click aka DP buloko. Lwaki ye abaffe kale leeta Abedi Bwanika ku pano yeemu omuteekeko Joel Ssennyonyi oba Alex Waiswa Mufumbiro ku panage Waiswa alimbe Abedi alimbulule Abedi alimbe Waiswa alimbulule then tuyoke tumanye nti ekyamazima amatuufu mulaze balance. Wabula nti mu area of broadcasting mutunulira nnyo interests zammwe ng'abantu. Okukyazibwa kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu couldn't be the issue right now. The issue could be equality ne professionalism mu kukola emirimu. Ku CBS Abedi Bwanika kwe yasinziira n'agamba National Unity Platform kibiina ky'abasiyazi bagenda ne bafuna ensimbi z'abasiyazi. Okuva lwe yayogera ebigambo ebyo ng'ayimirira ku CBS radio eya Buganda nga beena ateza awuliriza teyavaayo kujja kutunnyonnyola ani yamusiyaga na byakomawa. Trump bw'amala okukwata obuyinza n'alagira USAID eggalewo lwe twamanya nti billions nnya nnamba ezayitanga mu USAID ne zijja nga zifujjirira bisiyaga nga ziva mu kitongole ekiriibwe. Naakozesa ero nenzimalayo letters ezo YouTube ejja kunkoonamu. Naye mugitegedde lwaki Abedi teyavaayo era nayimirira ku CBS n'atunnyonnyola n'atuwa embalirira nga gavumenti bwe badde ekozesa ensimbi ezo. Nakiralifayinga kubanga yatugambanga abasiyazi be bafujjirira NUP bakozesanga mukutu ki? Bakozesanga Capital Radio, bakozesanga NRG, bakozesanga Galaxy, bakozesanga Sanyu FM, bakozesanga CBS nga entabiro yaabwe nga emundu emmenyi okubeera nga balwanyisa bannaabwe gye bavudde. Kyovula banneebuuza eri bannamawulire baffe ab'e Uganda. How comes nti Kyagulanyi yafuuka topic ku issues zonna eziruma Buganda? Ofunye chance ebuuza Katikiro. Tandikira ku tofaali olimubuuze lyakola mulimu ki? Nti ye Masengere nti aha. Kakati omubuuze projects ki endala eza Mwanyi Terimba yakoma wa? Nga twalaba waneno mu kulwanyisa etteeka ly'emmwanyi nga Buganda esirise kyokka nga gwe yateekangamu amaanyi. Mu Mwanyi Terimba ye twebuuze sako zaffe zaddawa zitobako nga Katikiro biki ebyo Buganda byesimbyeko ennyo essira okubeera ng'etuukako mu myaka 15-20 egijja mu maaso. Nti
Owekitiibwa Katikiro twalabye ng'ogabira abaami b'amasaza tractor zigenda kuyambako zitya abaana ba Buganda abaana bannambi n'ekintu okubeera nga bebbulula mu bwavu. Bino bye bibuuzo ebyandisanye okubuuzibwa Katikiro ku ssaawa eno. So si kufuula Bobi Wine topiki. Kati bw'oba oyagala ofuule Bobi Wine topic mubadde mulina mutwala erimu kasa meme balometa oba twefuna essaawa eno mubuuzeeko kale nga bw'obimubuuza nti Owekitiibwa Katikiro abaana ba Buganda bangi bawambiddwa ne batwalibwa. Tusuubire nti waliyokko eddoboozi ery'omwanguka erinaava mu Bwakabaka nga lyebuuza lwaki abaana bannambi baggwera mu makomera. Kubanga sebuufu wuliyedde mutwe mwana Muganda yakatwalibwa jjojjo wano. Ekyo nakyo kyandibadde ekibuuzo ekibuuzibwa. Twakamaliriza emisinde gya Kabaka birthday run. Okubeera nga tweliminatinga n'okusala ennamba y'akawuka ka Mukenenya. Kino olowooza kigenda twala bbanga ki okubeera nga tulwanyisizza Mukenenya okumumala mu Buganda ne Uganda yonna. Ebyo bye byandibadde ebimu ku bibuuzo ebibuuzibwa Katikiro. How I wish nga nfunye omukisa ogumu interviewingako ne twogera ku nsonga semasonga. Twawulidde Lopu Joel Ssenyonyi ng'agamba Buganda erina ebintu byayo byebanja gavumenti eya wakati. Owekitiibwa tubadde tusaba kumanya byebiriwa. Yabaffe Buganda lwaki tesonyiyibwa ogwo omusolo ogugijjibwako. Yabaffe ebizimbe bya gavumenti ya wakati ebitudde ku ttaka lya Buganda omusolo ogubivaamu lwaki tegudde eri Obwakabaka. Katikiro ekyo kyogerako ki? Ebibuuzo ebyefaananyirizaako oba oliawo bwe bityo. Naye munnange Bobi Wine became the topic of the day. Kuliriza wano Katikiro agamba abantu aboogerayogera abalinga lumbuya batalina byakola mbuye tabawa na budde. Really? Katikiro kati tu discussing ku lumbuya teacher. Prove him wrong. Njagala omuntu alina obuvunaanyizibwa ave ayogere. Nga si bano balumbuya ababeera ku ye lumbuya omumanyi. Muwulira nze simulabanga nali mulabyeko bamundagako olumu bamundetera nti nabagamba njagala kulaba lumbuye ne bamundetera ali awo ayogera amaaso ne gagejja nakola nadde eno nadde eri nafeesa nakola ki nengamba bano ab'ekika kye nga balabye akola mulimu ki kati mugumbuulire gwakola yakeera ku maca akola kino. Bano ani abatuma bano okujja okukuyisaamu eggaali n'okukuvuma we bati? Anti abantu bantya bangi. Bw'olaba bakwogerako kitegeeza nti oyina ekyomuggundu kyoliko. Buli lwolaba omuntu ng'alina ekyomuggundu olaba bwe nava mu mmotoka ewammwe nga tuza okuziika Robert Byajinga kubanga nali mmanyiddwa nti ntuuse. Kubanga Owekitiibwa atuuse abantu bonna ne boogera n'emizina leero boogera naye n'abantu abalala baatuukanga tewali abalaba. Kituufu. Waliwo abaakeerewa abalala naye tewali aboogerako kubanga abantu ndoza ba bulijjo. Kati Katikiro bw'atuuka nsi yonna neetegeera. Kati bw'olaba bakwogerako kitegeeza nti olina ky'okoze ne kinnyikira olinga kiti kimujjira bulungi. Abantu baali balooza nti Obwakabaka bugenda kubeerawo nga twezinze nga tuli awo tutambuza maviivi. Ani atambuza amaviivi? Tutambuza amaviivi tukwate ku ttama tukaabe bye baali balowooza naye si bwe biri. Abalala bayinza okuba n'obusongasonga bwabwe obutonotono. Abamu balooza tono tatuwagira. Lwaki tatuwagira? Katumuyiseemu eggaali ajja kuwalirizibwa okutuwagira. Nze ow'omutima ntambulira ku kituufu kyendabanga kyekituufu. Baganda bange ebigambo nno byebyo nno mubiwulidde bulungi. Nze era nzirayo okunenyeza ddala interviewer ali mu kumu interviewinga. Bino si bye bintu bye twagala okuwulira mu Owekitiibwa. Kati oli Pulains Lumbuye omuzzeemu ki? Oyagala kutunda Buganda?
kati ye answer lumbye ekibuuzo bulumbi ekyaddabuuza kati gwe kyoyagala okutuddamu nti simuwa budde. Yes, omanyi nina ebintu ebimu byenjeze ku Bobi Wine bye mwagalako bitini nno oba bingi. Ne Bobi Wine agamba ebintu ebitalina makulu sibiwa makulu. Uliriza ebigambo bino tugende. Kati bano bantu bakulu babuvunaanyizibwa. Nze bombi bamanyi, bombi bamanyi engeri y'okuntuukirira ate nkyogedde mu lwatu nti abanne tuuliziganye. Bwe twabadde mu kusabira Ssaabasajja Kabaka ku myaka 7 mu Lutikko e Lubaga twabatuuzizza wamu. Twabatuuzizza era twalaba era bali live kusanyuka TV. Twabatuuzizza wamu ffe twabatuuza wamu. Era bwe najja okwogera ne mbagamba kati nga mubadde munyumya nga museka. Ekyo lwaki temukikola bulijjo. Kakati nze bamanyi ow'okunsanga. Bwe baba baagala nti tuteese era basobola okugamba nti akatujje tuteese. Tetubalekeredde naye bano bantu bakulu. Omuntu omukulu gwobaako kyoyogera ye ne yeesalirawo. Omuganda aga nti awulira empewo olumanyi bwe luggwayo. Bano abantu bamanyi nti weddira nte. Neddira nte naye mukama wange. Tamanyi nangero. Awulira empewo talagwa muliro. Empewo bwe beekufuuwa ng'omuliro guli wali ogenda bugenzi ku kyoto n'otuula awo. Kati nze ndi wano e Bulange bamanyiwo bonna baawano. Omuwambogo mukoddomi wange. Yes. Kyagulanyi Sentamu mukoddomi wange. Omulala wanga Bikojjange. Bombi nabamanya nga tibannabana kubeera mu byabufuzi. Omanyi nali minisita w'abavubuka Mengo wano. Era Kyagulanyi nga tumanyiganye bulungi. Da nga tannabana kulowooza ku byabufuzi. Nga tumanyiganye bulungi n'essimu yange agirina. Nga muli ba mukwano. Era bwe yawasa Babi oyo kaadi yange teyatuuka. Ne Musa ne mugamba naye ggwe oyinza otya obutampita ku mbaga. Kaadi twagiwandiika simanya yasigala luddawa. N'empuuga oyo babeeranga wano kubanza nali minisita w'abavubuka. Nyinza n'okugaa nti nze nabaleeta Emmenga abo bampuuga. Bamumanyi bulungi. Owekitiibwa. N'olwekyo bwe baba baagala okutabagana bo kirina kutandika nabo. Toyinza kukikaka. Kirina kuva ku bo nga balaba omugaso gw'okutabagana. Era still nga twogera ku nkolagana yo ne Bobi Wine, Robert Kyagulanyi. Bingi ebibuuzibwawo ebibuuzo. One, lwaki Robert Kyagulanyi takyazibwa ku platform za Buganda okuli CBS, BBS? Zombi yali azikyaddeko naye tetuyinza kubanga tumuki. Yenze deni yabatuusako ensonga tuli ku Beyond the Newsroom. Ensonga za Katikiro ziwulidde nti baava wala era nga abamanyi okumala akabanga. Naye gwe nga gwokozeewo ekyokulaba nga obumulumulu oba oli awo buggwawo. Naye ate nga basekeetereza n'okusigala nga bawagira ekyo. Bo kye bagamba nti oli yakola ensobi ng'ono agamba nti asaakola nsobi ng'agitwala nti ntuufu. Baganda bange saagala nnyo basalirawo n'okubeera nga mbawa nnyo sayidi yange. Wabula nammwe mulowoozeemuko nga abantu abakulu muteeke mu comment section yawo. Ye nga alina kojjaawe ne mukoddomi we okoze eki okubeera nga okuuma abooluganda bw'abo ababiri abantu bo nga at least bali wamu. Okozeewo ki nga ggwe? Ekibuuzo kiri nti Katikkiro akoze ekimala okumalawo obumulumulu obuli wakati w'abantu be ababiri mukoddomi we ne kojjaawe? Ekyo nno nkibalekedde. Mbaagaliza bye munjagaliza. Yenze Deni, Beyond the Newsroom. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.